Studios 256. Mama wali wankugambye mite aliwo muyisajja nebo omuntu okuyita kikutwalira mwaka mulambo okujja gundi munegendereze nze wange ndi muntu wa mateeka nze wange nze afugayo tuli fena nja kukuba empi mu matama ago ngaasenze olina kuwulira bye nkugamba kati labono siba talina mpisa talina magezi ntudde mu ntebe nga nnyinimu nawe omwana mu maka nawe otudde mu ntebe okajjadde olaga ensi ndi tolina mpisa oli awo tisasalala kakati mama Kirabu mbayise nga njagala mbalabule njagala munegendereze be mutanegendereze ngenda bagoba nga bwe ngobye Joane n'esuubi nze wano ngenda kolagana n'oyo yekka amanyi bye njagala nze ndi musajja afuga mu maka ge bwe njogera tiwaba muntu mulala ayogera kati okuva n'olwaleero saagala kugamba nti mama Kirabo njagala kino sisobola era seetaaga kyogera gwe gwolina okundaba n'otunula gamba ono naalabika ayagala mmere n'ogireeta ku meeza nga sinakyogera omuntu bw'obeera ne munno n'obeera n'omwagala omuyiga kati njiga muzino ennaku entonotono njiga ontegere biki byenjagala biki bisaagala tuli fena okikuyambeko okuntu nomanya ono omusajja alabika alina gy'alaga yeetaaga mugololera satu ogigolole ogimpe nga sinakyatula nti njagala kungololera kennavamu ekigambo ninga manjagala mazzi gakunyanga gwe tonnakiraba nti ngeetaaga n'ogaleeta ggwe ago amatama ago nja kukuba empi mu matama ago otegere nti wano wange tuwuliziganya byenjogera mu bitegeera kakati okuva n'olwaleero ono mu ssomero mugjeemu togenda kuddamu okusoma kukomyawo ndi mukulu byakatonda ate nga mbadde nsoma bulungi okusoma obulungi kwekubadde kukuweererera ani abadde akuweererera nze kati nkugambye nze nkukomeza wano gwolina n'omukisa nze sisomesa mwana muwala ekyo nakigaana ebyo bya kisiru gwe nkusomesezza okutuusa awo kuba nali nyina kyensuubira okufunamu gavumenti nekinsuuza simanyi mboli kato biki nga sirina kyakkola naye nituwa ndituuseeyo kakati koma beera wano lye emmere gwe okuva n'olwaleero omwana ono mugulire emmere ogimuwenga mu budde mugulire emmere mu budde alye emmere avumbevumbemu afune ku maanyi agejjemu abantu balooze nti akuze ekyakuze afune omusajja afumbirize njagala sente zaye zemutaddemu eza school fees omusajja agenda omuwasa yina ozimpa nzeetaaga oba yeetaaga chachu oba yeetaaga mezi brand byonna bigulo bimuwe kasita ozula nti binaamuwa kuki ku maanyi mu budde osobola n'omutabiramu ka bigi pigi nako n'okateekamu asobole okukulama nze sente zange nzeetaaga tuli fena okitegedde njagadde mbalabule nga bukyali saagala ate muneekwase musimanyi neeyisa bubi nze nkola ebintu nibaleme okutegeera abantu bibaleme okutegeera ne badda ku nze byakatonda tategeera biti naye nga ate bo be basiru bo ne balooza nze musiru naye nga bo be basiru buli ayogera ndi musiru yabeerawo musiru kubanga byenkola abeera tabitegeera nga olw'amagezi amatono galina tuli fena byenjogedde mubitegedde mbitegedde kati ki ekiraga nti otegedde
kiki ekiraga nti otegedde kuva nedda omusajja bwe yayogeranga nga yina kyagamba mukazi we omukyalo okulaga bbaawe nti ategedde yafukamiranga niyeebaza kati gwe njogera otudde owoza mbu otegedde kiki kyotegedde ndaga nti otegedde byenjogera munegendereze bagundi abo amatama ago njagaasa katono mama wafukamire goli otudde oyuguliza kuno okuyuguliza natononera empewo otegedde byenjogera obitegedde kati ndaga nti otegedde byenjogera kale muneebaze okunjogezayo ebyo byonna nkozesa amaanyi mulya muneebaze aha afande gyebaleko kale munange nawe gyebaleko ande nomunange kindeese tugobeddwa mu nju nze ne muwala wange Ssuubi. Ani yabakubi? Bya Katonda atugobye mu nnyumba. Ensonga zammwe teziggwanga. Ate byali biwedde ddi afande. Nze ne muwala wange Ssuubi awaka tugobeddwawo. Kubanga kyenzijukira nali ngezaako okwogerako ne kyamaanyi weeyiwa mu zooni eyo. Ngera twogera ku bino ebyobuvuyo bwawaka wammwe awo. Kyamaanyi mu njogera ye yandaga nti awantu awo nti ate mwatundawo. Actually yandetera n'endagaano fotokopi yaayo. Nengitunulamu nendebera ddala nga mwatunda nga mwenna mwasayininga naawe kennyini. Nendabira ddala omukono gwo nga wasayininga mu ndagaano eyo. Nze nga nasayininga ku ndagaano? Wasayininga omukono gwo nagulaba. Nga ninako omukono ku ndagaano eyo. Gwajjukira bulungi. Sayininga wano ng'omujulizi abaddewo nga mama Kirabo akkiriza nti abanjibwa. Kakati naawe mama Kirabo sayininga wano nga abanjibwa nti gwa abanjibwa. Kati naawe Kirabo sayininga wano ng'okkiriza nti era obaddewo nga maama we akola kyakkiriza nti mubanja wano era nga alina okusasula. Okay. Kakati nange wano nina okusayininga nga abanja. Nze kikyenzijjukira. Nga byo wabisoma mbi wasayininga. Kubanga abantu baffe mwagala nnyo okusayininga oba simanyi kiri mu baddugavu. Ekintu bakikuleetera tokisomyemu oluusi bakuwadde obusente butono kya 5 oba 2,000 1,300 n'osayininga. Kati kirabika we wava obuzibu. Nga twatunda awaka. Endagaano in fact namugamba agindeetereko wano photocopy ebeereko mu fayiro yaffe nga police. Nagamba okugindeetera wiiki eno. Kireka kyekiriko obuzibu ekyo. Fandi kati ngenda kukola nti kuba ekindeese wano ku poliisi kuyambibwa. Ndowooza kyendowooza ddayo wa chairman. Kubanga chairman ye yakwasaganya ensonga ezo. Kubanga era ye yabirimu. Kati chairman abayite mu bituulemu. Kati chairman ye kennyini bw'anaalabanga yeetaga support okuva eno tujja kumuwa support. Ddayo wa chairman oyitiremu. Mama, mwakola ensobi nnene nnyo ne taata okusamiza bya Katonda mu bulamu bwange. Mwana wange si mu bulamu bwo wekka n'obwange. Mazima bujjo tutijja n'omuntu nga tulowooza malayika kumbe sitaani awedde emirimu. Naye mama n'embeera egenda kukoma ddi? Nze nga mpulira mbikooye, mpulira nkooye okuntulugunya. Mwana wange atakulekera
naawe tomulekera. Bw'eba netiwaaka eyo bya Katonda bw'eba evuddeko eyange esigala ewanise. Kati njagala nkulagira bya Katonda oyo nti ate ye nze musinga okutegeera. Mama ogenda kikola ki? Gwe sirika weesirikire. Kati bw'eba firimu tuula amaaso ku lutimbe gonyumirwe bunyumirwa. Kakati beera mukaka mwana wange, buli kimu kijja kuba bulungi. Vamos ntebe zange. Zino entebe zange n'abagenyi bange. Gwe omwana tolina kutuula mu ntebe, olina kutuula wansi. Owulidde? Yes, sir. Mama waliwa? Simanyi. Tomanyi, lwaki tomanyi? Alazeewo? Simanyi tambulidde. Kyogamba mama wakutte ekkubo n'afuluma enju eno n'agenda nga tansabye lukusa. Era nga tantegezezza. Kati ntegedde. Byonna byendimu bino byonna byenkola nsiiwa nsaani ku mazzi. Timulina bwongo, muli basiru, timutegeera. Omuntu gwenva okutuuza ono olwaleero ne munnyonnyola kiki kyenjagala, kiki ekigenda okukola wano. Olunaku tulira banakuzi bamenye eteeka. Kati sijja kuyomba nammwe. Mbagobye. Yingira ekisenge, parking ebintu byammwe, mama wange bwajja mufulume mugende mbagobye. Nedda ssebo. Nze tongoba. Alisigobamu maama yekka kuba yamenya amateeka. Nga lwaki ngoba mama gwe ne kuleka? Kubanga nze ndi mwesimbu gy'oli. Kakati mama wamugoba agende gusigala, nogosigalawo ngani? Nga muwalawo. Nga muwala wange? Okakasa ndi kitaawo. Lowajja wano waŋŋamba ofuuse kitange. Era nange bujo kyengoberera. Kyembadde nkyaliko. Naye oba olina kyogamba kyala sina kyensobolagana kuba ndi muwulize gy'oli. Nze kyoŋŋamba kyenkola. Ekyo no kyekikuwonyeza lwakuba nti tonnamenya ateeka nalimu. Naawe senga nkugobye gwankubadde asooka n'okugenda. Kale, genda mu kisenge ng'ololera empale yange nyina gye ndaga. Kale ssebo. Ate yanvuwa. Ogirabye? Nedda. Ate ziriyo nnyingi kati simanyi eri watuufu gy'oyagala. Tomanyi gye njagala. Kazi gye njikulage gye njagala. Halo ssebo. Obadde nkuba ku ssimu y'essimu nga teriiko. Nze kyenkoze ebintu mbikutte, endagaano n'ekyapa nembirekera mukyalawo. Mbadde siyina kyakukola kyokka ate bwe ntuuse wano bwe nkubyeko eyiseemu. Mbadde sisobola kuddayo nabyo naawe okimanyi nabijjeeyo nga nkukuta. Kale kati kanimbe ekiddako gwe gwe nninza okuba nga ompa ekiddako. Kale simu. Kale. Hello? Suubi. Mana gwe nange bya Katonda ngobye. Iye angobye.
Sikulimba mwana gwe ngenze ku LOC ne ngenda ku police yonna nga yatuukatuukayo dda yatwetooloola dda nga tetumanyi yamanyi yabayitaayita mu kirabika olaba ntuuse ku LOC ne banzitireyo kopi y'endagaano ng'eriko emikono gyaffe ffenna nga twasayiningako twasayininga era kiraga nti twatunda nange simanyi naye yo kopi y'endagaano weeri emikono gyaffe gyonna kwegiri yagifoojinga oba atya oba yagijjawa tewali amanyi naye nga gyonna agirina nze simanyi nabwe tugenda kukola sikulimba ffe banaku ffe batalina ssente emisango gy'ettaka gitwala obudde gyetaaga ssente girwawo okuggwa sikulimba kitwala obudde simanyi nabwe tugenda kukola simanyi nange ndi wano simanyi bikyansobedde alo kakati sebo mbadde naawe neneerabira okubuuza bwe mbanyi n'ekyapa kyenjagala okukyusa nga njagala kikola transfer kidde mu manya gange nkola ntya esebo kale sebo neyanza nnyo sebo kale kankikebere wano sebo webale Kirabo Wanjisebo jangu Wanjisebo ebiwandiiko byange biriwa biwandiiko waliwo ekiwandiiko kyali mu baasi eno nga kiwandiiko kinene bwe kiti kiwanvu nga kibeera mu baasi eno sikiraba nze sikirabangako nga lwaki tomanyi gye kiri tobeera mu nyumba wano ebintu byange bibula bitya mu nyumba gawe muli wano mutamanya nti bibuze yogera ekiwandiiko kyange bwe kiri nze simanyi gye kiri kino kikazi oba kiwandiiko kyange govaawo nva kugula mmere eriwa nsanze wakyali waggala ate nga tebannagireeta ovudde wano n'ogenda nga tosose kunsaba nga tontegeeza nti ogenda naye ate gwe waŋŋamba nti oyo omwana mmuliisize kumukumu asobole okufuna omubiri kati bwe nakugambye omwana omulisiza okumukumu nekugamba otambulenga nga bw'oyagala kyere nga tosose nakuntegeezaako igwe ojja kunfunamu obuzibu kati njagala kumanya ekiwandiiko kyange kiriwo ekyali mu baasi eno wali kiriwa sikiraba siyina kyemmanyi ku kiwandiiko kuba saakimanya nako ng'okireeta ŋŋamba ekyapa kati ate ekyapa kyawano kikukwatirako kale wulira ekibuuzo kyombuuza ekyo kibuuzo naaba kikyombuuza kinkwatirako okuva lwewafuuka mukyala wange tomanyi nti buli ekiri wano kyange tokimanyi kati njagala kyapa kyange nkyetaaga nze simanyi gye kiri kimpe kiri luddawa tomanyi gye kiri ng'ate bulijjo gwakiterese nga otomanyi gye kiri otya kati gwe lwaki tokinoonya n'okifuna kati nkyetaaga tojja kunsanyira kubonga ekyapa nkyetaaga budde bwakawungeezi nkuwadde essaawa ezi ng'obudde tibunajja njagala kyapa munoonye ekyapa ekituufu kiri nti nze simanyi gye kiri tombuulira tomanyi noonya ekyapa kinoonye noonya ekyapa kinoonye kinoonye tandika okunoonya nkukubira kyapa kinoonye nze ekyapa kyoyogerako sikimanyi wawe kiri ŋŋamba ekyapa kyawo ne kinoonye gwe munoonye ekyapa tandika okunoonya eri kyapa munoonye noonya ekyapa
Mama kefa nkunyumeza ki? Waliwo ankubidde essimu n'angamba mbu embeera etandise okuddugalira bya Katonda. Omuddugalira etya? Olumulaba bati nga bamugoberawo. Nga bamugamba tambula ogende ffe tujja kulagana musajja musirusiru atalina magezi. Musajja omukulu yeeyisanga embaata. Mbuno ye musajja kyatasobola labirira famire ye. Nga bamugoba. Bwagenda kubazannya ludo nga nabo bagoba. Nga bamugamba genda tetwagala musajja atalabirira famire ye. Olaba wagenda kudduuka ogula ekyokunywa kyakulya. Owedduuka mugamba bya Katonda njagala nnyo ssente naye ezizo sijja kuzirya. Ng'agaana omumuguza ng'agamba sigenda kuguza muntu bintu yeeyisanga atali musajja. Nga n'enkoko ezaala obwana nebutakulira nebulabirira nga gwe gwani atalabirira bantu. Genda nzisigala kuguza muntu bintu ayisanga mbaata. Era waba wakugula kyakulya oba kyakunywa nga asiyaguka. Olugendo ng'abigula enzivuunuko. Naye ku kyalo Kijonjo bannange bamusibidde ekikookolo. Naye nga nsonga ki emusibire ezikookolo okutuuka ku eryessa? Era ndowooza ggwe. Gwe tomanyi nti omusajja wawasa omukazi asobola owasa omukazi najja n'emikisa oba najja n'ebisiraani. Kati ndowooza ggwe wajja owa bya Katonda wajja na mikisa. Kyogamba bya Katonda yalina bisiraani byokka. Ayinza oba talina bisiraani naye bwe mugatta emikisa okiraba. Jjukira kati mwafuuka famire. Muba mulina kukola ki kubeera wamu. Kati gwe oli eno okolimira mukolimire. Kati musajja wattu emikisa n'agifuna ati. Okiraba? Bannange alabye. Kati ate olwo omugole gwe maama kirabo. Nze tombeera birabo bi. Kyogamba gwe oyagala omanya bikwatagana ku kirabo. Ndekaamu munnange. Kakirabe. Wabula kajeere. Tukanje mu musatu. Kakirabe kiwulira. Officer, ekindeese netaaga buyambi. Ate kiki? Mbadde ndi wange abantu ne bajja abasatusi bano ababbi b'ettaka ne basatukire wange ne bangobe wange. Bakugoba? Kati bakugobedde ki? Bambuze ebiwandiiko ebiraga nti wali wange sibiraba mbinoonyeza bimbuze bo bagiye ebyabo ate nga bifaananira ddala ebyange okakana nga bangobye mu maka gange. Kakati kyensaba officer tugende obafulumye enzire mu maka gange onzize mu maka gange. Kakati fenga police. For us we keep law and order. Bino ebintu si kuveeri nojja buzi speed nti kakati njagala officer nkolera kino nsituke busitusi. Naawe kennyini okyogedde era okijulira abantu bazze n'ebiwandiiko byabwe era basookedde wano ne babindaga then nembawo omusirikale. Kakati olwokuba nti ffe tukipinga law and order ffe biwandiiko nega nti you keep law and order nga muyinamu ebyana n'abaana. Ate baana na byana ekino tekiri ku baana na byana kubanga kati gwe ogamba nti wawo oli maama akirabo agamba nti wawe bano bavudde eri n'ebiwandiiko bagamba nti byabo okiraba. Kakati naawe leeta ebiwandiiko byo. Ate ebiwandiiko genda bijjawa bibuze balabika babibba bye basooka okubba. Kakati bw'obanga tolina biwandiiko nga poliisi tetulina ng'egye tukuyamba. Naye kati nze kyendaba ddaye wa chairman nze okimanyi nakajja mu kitundu kino. Chairman yewo ku kitundu ekintu kyokayanira property gyokayanira eri mu kitundu. Chairman yateeka okwasaganya ensonga eyo banabanga yayagadde support okuva gye tuli tujja kugimuwa. Naye wali nduddewo nnyo wange. Bino si bya bigambo ate n'ekyokubiri ebigambo byo mbyesiga kitono. Gwe kennyini gwe bya Katonda naawe kennyini tukirinako lipooti etali nnungi. Officer siri mubbi wa ttaka. Nze sibbanga ku ttaka nkubulira. Okimanyi nti olina amanyanga? Wona sisobola nakubba ttaka n'omulungi. Bino si bya ttaka. Ate byaki? Bali manyi tuli ku bintu bya ttaka. Bakukomplainingako ku kitundu nti otulugunya abaana bo. That is child abuse. Nze ntulugunya abaana abange ng'ekyo nsobola kikola. Otulugunya abaana bakwogerako era tuli mu kunoonyerezaako. Kyova olaba sisobola kwesiga nnyo bigambo byo nga bikalu 100 ku 100. Ezo mpalana mukazi wange ampalana ebyo byonna yabipangapanga nemyezi okiraba. Mpalana abakuwalana basinzira mu mpalana ne baba n'obusobozi okuba n'ebiwandiiko nga biriko n'emikono gyo
eyo mpalana bamala ne bagamba nti otulugunya abaana eyo yonna mpalana ebyo byonna abipanga mukyala wange abipanga ambonyebonye anemye ensi mbere mukomera wendivira mukomera nga wantu wange yatwalawo yakuddamu ebyo nti mpalana yere nkugambye mpalana yennyini nnyini mpalana kale kati tukwipinge law and order genda oddeyo ekintu muve ku LC genda osoke wa chairman omugambe omunyonyola ensonga ezo ajja kuyamba Mama, tosobola kikkiriza ndi byakatonda abuliddeyo agenze bana ebyakatonda agenze banange tuwonye byakatonda bana yatuwonya omutwe wa sitaani oyo mama zino sikirabangako banange webale kusaba banange webale kubeera mugumiikiriza nze kata nsibe n'okusiiba banange byakatonda abadde atufuukidde zike mu nnyumba eyaffe empine zirumira omwo bw'otuula mu ntebe tuveemu bw'otuula wansi fukamira mwana wange banaye naye maama okikoze otya nze nagamba obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo nkirabe leero byakatonda yali alowooza nti ansinga amagezi kumbe mmutoolerako butoolezi nazaalwanga ggwe banaye maama tuwonye byakatonda kuba nze mbadde mu nnyumba muno nga buli kyenkola ndaba byakatonda bwe ndya emmere byakatonda bunywa caayi byakatonda bwogera mu kisenge byakatonda mu ttooyi byakatonda mu kiyungu olya mmere buli omu byakatonda naye kubulye maama bwe kuba kuwonya owonyezza nze era bw'oba musawo ng'owonyezza mu bonna b'owonyezza owonyezza nze maama byakatonda abadde ankola bintu ki maama bingi mbuulirako kasita agenze tumuwonye kasita agenze bikyalina makulu ebyo anaye omulamu tawoneka maama bannange oba tukole tutya simanyi oba tuyite banneiba byakatonda yeetaaga kunaaba n'omufuuwa n'agenda bwefu tumusalire embaata oteeseza neko wali ogiriddeko nagiyiga ku lulwe halo afande gyebaleko ssebo kale ssebo afande nsaba kunsonyiwa leero sigenda kusobola kuripootinga sigenda kusobola mbadde nkyanoonyeewo okubeera naye era nnafunyeeyo kati mbadde nkyategekategeekako nga bw'omanyi ebyawaka nekyero omubiri gwange si mulamu bulungi mukosefukosefumuuko omulundi omulala ngenda kugezaako ssebo nja kuripootinga naye olwaleero sisobodde ssebo kale ssebo neeyanziza nnyo ssebo kale ssebo ebbanga lyonna lyemaze ne byakatonda mbadde nga mmubuulirira ng'ayomba buyombi anvuma buvumi ng'abula na kunkuba ng'era yandaga mbuye n'ensi mbwensi yagitegeera nnyo era mbuye n'ensi bamukwano naye kati ensi nga bwemwegaanye kyekiseera tuyambe ensi njagala tukwate byakatonda tumunyigirize tumufunze tumufule kyetwagala naye tugenda kikola tutya ekyo mulamu kyetulina okukola kugenda ku poliisi owawabire byakatonda tumuguleko omusango bamusibe nze ekyantamya poliisi okwata omusibe n'omutwalayo poliisi yo neeguza buleeta obujulizi ng'eringa egamba nti yagenze okuzza omusango nga weetegese omukwate obatwalire okoleki obujulizi omulikodingi obatwalire obujulizi ate jjukira mulamu byakatonda mukwano gw'abasirikale b'oku kijonjo nja kuba naakamutuusaayo wenti we baba nga sinnatuuka waka anzigire ku mugongo byakatonda n'abatanzise busi nja kuba mayiti mama kefa ekirungi kati poliisi yalongoosaamu buli poliisi yonna weeri bateekawo emmeeza ey'enjawulo emmeeza eyo ng'eriko abasirikale abakola ku butabanguko mu maka
tugenda gende kweyo mmeeza ya poliisi eyo yennyini wetuwatuwawabira ensonga zaffe bataasa obufumbo bwo. kyogamba mulamu bya Katonda tumusibe. Ye tumusibe. Abantu tebakirabe bubi nti ensibisi z'omusajja. We yali akutulugunyanga tebakiraba bubi. Era abo abanakitwala obubi bajja kuba bategeeranga bya Katonda. Kati okumusiba n'obutamusiba era bajja sigala nga bonna entegeera kyeki yekimu. Tumusibe tuyamba amabujje mama Kefa abaana abo. Ofisa wanjinyabo nziza kuwaaba ate buzibu kinyabo. Abasajja bazze n'abasirikale ne bangoba mu nnyumba yange. Ate kuddiru ki? Nakwata ebiwandiiko nembibawa nga bya Katonda ne alemedde mu nju yange nga naye ayagala gitwala. Sookoleke madam. Wakwata ekyapa n'endagaano n'obiwa abasajja kwegamba nga mbeyambisa bangobere bya Katonda nga bo baliwo nga be bannannyini naye ate nabo kati banneefuulidde bangobye kyokka mbadde nga ŋŋendayo ne mbagamba banne mumpe ebiwandiiko byange gwe nsanzeewo nga ŋŋamba ate gundi yabiina ate taliiwo n'enzirayo enkeera nti ate taliiwo tujja bikuleetera enkya tujja kwegamba n'entabulwa ngenza okulaba bazze batandika okungoba mu nnyumba nnyabo fuluma. Leka kati gwenyabo lwaki mwagala nnyo okukolera ebintu ebweru w'amateeka? Ekikulu ekizibu kye mulina kye mbazuddeko abantu b'okukijonjo wano. Mwagala nnyo okukolera ebintu nga biri mubikukusa nga biri bweru w'amateeka. Kubanga tosobola kuddira kyapa original noddira endagaano kuwagulira eriko emikono gy'abeeru sina baki n'obikwata obiwa abagezi b'okukijonjo. Era mu buli ngeri basobola okukuyitamu ne bakuyiiya ne bakugobawo. Kati afande nnyambiddwa ntya? Kati simanyi kuba kati ffe wano nga poliisi omuntu bw'ajja tuyamba abantu abalina ebiwandiiko. Kuba kati awo kiwandiiko ze kyalibadde kyangu. Bwe wandirabye ng'oyagala kugoba bya Katonda mu nju wanditutte ensonga yo ku LC. LC ina obusobozi obusobola okuyita bya Katonda n'emutuuza n'erungamya. Bwe bigaana awo ne bigenda ku level eddako paka mu kooti kuba kati eyo civil case. Singa ebadde criminal case wano tusitukirawo misinde nti gundi atemye munno omukono kukutuseeko wali oba omusaayi guyiika oba gundi wali amenye egundi bagibbye omubbi wuuno tumukutte gundi asse omuntu naye kakati eyo sivu guwatuula n'abasajja bo ne muteesa ekintu ekyali ekyangu. Ate kati kankubuulire oyinza n'okwesanga nga baakusayiningisa dda transfer form nga ne by'osayininga tobimanyi kubanga bwe muba mukukuta nga mwagala okukola ebintu ebiru w'amateeka mupapa nnyo. Bayinza n'okuba baakusinza amagezi ne baleeta transfer forms n'ozisayiningako kati ne balabanga okusaba obufaananyi ojja kuzuukuka obwongo. Kye bakola nga badduka nga bagenda ku mikutu gyammwe egyo ba WhatsApp ba ku Facebook ng'anoonyayo akafaananyi akasinga okunyumira ng'akajjayo ng'akatwala mu edit ng'akaeditinga bulungi ng'akafuula passport size ng'ateeka ku forms ng'ekintu akikyusa nga kizza mannyago. Naye kakati okuyamba twandiganye naye kati ebyo biri ku level ya lands. Wabula kati amagezi genyinza okuwaaka gayinza okuba nga gayinza okuba ng'entandikwa y'okuyamba. Genda mu lands okole kye bayita search. Ate nno kati nyinza okwogera ebyo nga tomanyi na plot number yo na block number. Kubanga bw'oba obimanyi oba olina ka photocopy ng'ogenda ne block number ne plot number ng'ogenda mu lands ng'okola search. Kati nabo bayinza okuba nga bagezi bali mu kuyiiya nga tebannaba nakubaako step ndala yonna gye batwala nga bakubaganya bakuggyemu. Kati omukisa we gukwatira bw'otuuka mu lands n'osaakinga nga bikyali mu mannyago awo oteekako butesi caveat ng'okomawo ng'otwala process mu maaso ng'abantu bajja nga bakola ki. Kati LC1 etuwandikira butereevu nga tujja nga tugiwa support nga tubagobamu.
naye bwe kiba nga baakusinza amagezi ne babitwala ne babikyusa, maama siinaayo magezi ge nnyinza kukuwa. Temuddanga mukukolera bintu bweru w'amateeka. Obuntu obutono okakukutiramu bwoti ng'oyita ebbali oti ne kigejja nga tokyalina ngeri yonna gy'oyinza kukizza. Abantu bagezi ennaku zino. Senga nkwegayiridde bw'oba omanyi maama Kefa waali ndagirira, kubanga munoonyeza buli wamu talabika, simanyi gye yalaga. Bambi Senga nyamba ntaasa gwe wange tiwali kye namukola. Anti labayo Senga, twafunamu obutakkaanya era ng'abantu abafumbo. Naye maama Kefa nga bw'omanyi alina obusungu bw'etumbiizi, n'anyiiga nnyo, n'asiba ebintu bye byonna, n'akola ki? N'akwata ekkubo n'akola ki? N'agenda. Ningezeko kumwegayira munange tondeka, togenda, nga tawulira n'agenda. Kakati tiyakoma ku kyakunoba kyokka, n'agenda ng'abantu ababuulira ku kyalo Kijonjo nga bwe mbatulugunya, ye n'abaana be mbayisa bubi. Abantu bonna ku kyalo ne banyiiga, abantu bansibidde ekikokkolo, ne bwe mba gwe njagala okwogera naye angobagobe, genda eri oli kisajjasajja totegeera. Otulugunya otya abantu bo, n'otulugunya abaana bawo kisajja kitalina magezi. Kati mpulira emirembe gimpeddeko, ensi enfundiridde. Senga labayo, neewunyiza. Juzi nagenze ku dduuka okugula omugaati ne bagana ogumpa. N'entambula n'engenda yiri Kyamuso gye batamanyi gye naguze omugaati, naye nga kuno ku Kijonjo tibakyampa buweereza bonna Senga. Maama Kefa yampayiriza, abantu ne balowooza byabagamba bituufu, simutulugunya. Senga, anti kyenjagala embeera enyize, njagala kumwetondera, tuddemu tufune ku mirembe ku Kijonjo. Senga nyamba ndagire maama Kefa gyali. Senga nawe onvuddemu, kimanyi omanyi maama Kefa gyali, omanyi gyali. Nendagirira maama Kefa yantaasa. Senga nziramu ne tudingana n'oyo omukyala ne balaba nga tuli bumu, bantu bajja kunsonyi banzigyeko ekikokolo kye bansibidde. Kale Senga, Maama, nze omugwago ntunye sibanfalisa ogumbuze. Kati nno bagukubuze gulekeze nja gwenoonyeza. Naye kaakati olaba batugobye. Nange gyendaga simanyiiyo. Wabula kwate ekkubo ogende ewammwe mu kika. Maama, ebintu bino okuva ebyatandika bajjajja bampita, nembeeragirako neŋŋaana okugendayo nembaddamu nga bwe njagala. Kati olwo ngende mbagamba entya nga bimaze okwonooneka nti bannayenzize. Sirina ngeri yabbatandikamu. Kati nkubuulire, gw'omanyi ky'ogenda obbagamba, naye tambula ogende, nze siyina gye nkutwala. Maama, naye maama gwasinga gwe. Ogwo odda otyawo ne weesiga abagwira. Weesiga otya abantu b'oteekakasa ne bawa ebyapa byaffe. Nze saabibawa mu bulungi, nali mmanyi ntaasa byaffe. Wali biwadde bw'omanyi? Bo baali ludda wagowa balabawa. Talante ensobi yonna eva ku ggwe. Nya, nali ntaasa byaffe, nali manyi biki ebinaavaamu. Wali biwadde bw'omanyi? Kale ggwe genda ewammwe gy'oba otereereza ezo ensobi. Nze nali siyina kyakukola kirala. Sote mami bya Katonda. Bulungi. Oli oti. Oyagala ki wano? Madenze kugamba. Tibatugobye mu nnyumba. Ani abagobi? Basajja sibamanyi. Ekyo kirungi balyosi ne babagoba. Nze nga mwangoba saali muntu. Saali muntu. Kakati bwe baba bagobye, n'osalawo ojje wange. Madenze.
Wampayo omukisa tusobole okubeera ffembi. Mukisa ki? Nga ne kuwa omukisa. Nze nga mbeera naawe. Bya Katonda abadde makitwale twagala ffembi. Sirina kye njagala naawe. Sirina. Olw'okuba kuno nyinako amayumba mangi ag'enjawulo n'obuloozi banakugoba ng'ojje wange okufunira okubeera. Nyina abantu bangi balina okubeera nabo. Ebyange naawe byavuggwa. Byavuggwa gwe sijja kumanya kujja mu bulamu bwange. Bya Katonda olabidde omukwano gwe twalina. Mukwano ki? Nga ki kye neerabidde? Nga nze mbeera nawe ng'oba ofaanana bw'otyo. Yakumanya weerabidde. Ki kye neerabidde? Yatuvudde. Waawe tuvudde. Kati mbuliraayo nkuzzeeyo. Ndaba oba nze sejjeeyo nzeka oba siveeyo. Ndaba oba naalemerembu kubanga siri naawe. Lavu ki? Oli musiru. Oli musiru totegeera. Kati kola boti kati vano. Kuba kati byoyogera binyiiza. Mwaneeragirako nti muli bamaanyi biki kati genda. Vano genda. Tamulo gende. Bya Katonda ongoba. Tojjamu nakwogera ku linnya lyange genda. Tamulo gende nze nja kukuba. Wakafulumbe nga wetakula. Ofire mu nyumba ng'abantu bagenze ofire mu nyumba kusani ng'abantu bagenze kusaba okaliremu mwonna bakusanga wonna okakanyadde. Omutunoni nze mbeerawo mulinda gwe gwani ate njagala eyo gye mulaga era naye babagobe ekyo kikolimo kibatambulireko buli we mulaga nga babagoba mubonebone mutegere nti ensi eno si kuniina eno ensi si kuleekaana gira akatumba galina kumusabi omupiira. Halo baba. Baba nsaba nzije mbereke yeewuwo. Nsaba nzije mbereke yeewuwo munnange banzibye siyina gye ndaga. Nedda baba sigenda kubatabula. Sigenda mbatabula. Iye. Sigenda batabula munnange tonneegobaako. Kati gwe bonneegaana ate nniende waani gwe nnina munnange. Ndi ku lubalaza wentudde. Nyamba buyambi munnange. Nkulayirira mu mazima ga Katonda sijja batabula. Sijja batabula bami nkwegayiridde neegayiriraako mukyala. Omukyala munneegayirire kandeke. Munnange gwe nnina kati bwongoba ate oba ongoberawa. Mazima ddala tata kikyewankola. Tata wansimira entaana ku nsi. Nali neewaana. Ntambula nzimbe nga mmanyi wantegekera. Naye kati raba. Buli kyenkola nejjusa bwejjusa. Siyina wakulaga. Buli muntu yanvaamu. Ne maama yanimba yaddawo naye anvuddemu. Naye nsobya bakulwa ndagaano ze wakola taata. Ate gw'oli eyo oyinza kuba n'okuba weeyagala. Kuba teri kikubanja naye kati nze ntandikirewa. Ntandikirewa mazima ddala. Future yonna kati yeyoneenese. Olw'endagaano emu bw'oti gye wakola. Akikuwona walonda nze. Tata lwaki nze. Alizwanira nzomala wazaala abaana babiri. Kati nze tandikire wandagewa. Ensi yonna ngyeragiddeko ngende wani ananfaako. Nze baba. Nenyaba yandimendawo neewuya nvuddemu. Nedda.
taata wansitatanya taata fyuca wajonoona nedda taata byewakola ku nsi kuno omusajja sobola bikola mwana we abanga sigwali onzala nga bagamba bankusima busibi wandiŋambye eka sigwali onzala taata bitosobola bikola mwana we gwozala laba amasiga gendi mukululwa bwoti ng'olyeweyagala teri kikubanja awandikozeemu ekirala nokola endagaano eno emibweti endagaano emibweti etansikiriza kweyagala endagaano to the future Tata tayandibadde gwazaala tayandibadde gwe kati zetandikirawa kunyina emyaka nzirawa. Mpuliriza bulungi, nze siri mwetegefu kubeera mu nju na mukazi atangasa, mukazi atalina mugaso. Nti abaana oli waka ne batuuka n'okubagoba school fees nga wooli n'otazisasula oba okyangasa oba okyalina omugaso gyendi. Kati n'olwekyo sisobola kubeera na muntu atalina mugaso, nkugobye gende wamwe. Nfuna omukisa ogw'okusiga nze nju eno ndeete omugole abeere mu nju muno ajja kuweererera abaana abafunire n'ekyokulya beeyagale. Gwe gende wamwe. Naye bannange tetuliteesaako ddi nga abafumbo ne tutuula ne tuteesa. Naye buli we tufuna ekizibu nkugobye gende wamwe tulituusaawa. Ng'oteesa nani? Naawe. Gwe ng'oteesa nange gwe. Lunaku ki lwali olabye sitaani ng'atudde wali ne Katonda n'atuula wali ne bateesa. Ekyo kiki? Buliri. Nagambye ekyeggulu. Ogambye bufulumi. Kati bwe bana ugambye bufulumi, lwaki bukyali mu kisenge kya mukyala wange? Nagambye buliri bw'abaana busi bwagala mu kisenge kya mukyala wange. Naye omuntu ogwo omunene obujjamo bw'olina n'ogana kati njagala obufulumi. Ekitanda kinene sikisobola gwe osobola kyefulumize. Eki? Wagala kundaba mu kamwa? Ombogolera ndi mwana wa nnyoko. Kati ambangu bogoledde. Okaze. Ebintu bya maama wammwe mbikooye. Mukwate ekkubo n'ennyamwe mbagobye mugende. Ate taata tukoze eki? Mukoze eki? Bulijjo maama wammwe byankola temubiraba? Taata, maama byaba akoze ffe tuba tubikoze. Mwe muba mubikoze. Oyagala kundaba mu kamwa? Ondaba mu kamwa? Kati mukwate ebintu byammwe mugende. Genda n'abaana bo mbagobye. Kubanga ngenda kukulondola ekyokola kyonna kyonna ngenda kukukanga gwamumanyi gosinga okumanya mwana okusinga kitaawe bikwa byakatonda gwe ebigambo abaana balina eddembe lyakonda okukimanya oba tokimanya olaba wekikito nekyasooka kyetaaga atilete mmere Ate nafumba. nga kikyo kigwana okufumba ate ogwedda gwaliwo Wandekedde sente z'emmere. naye buli mukazi kikaki bwe sikuwa sente z'emmere tofumba bw'oba omanyi obatwala batulugunya basigale wano tebalina gye balaga bw'oba omanyi ojja kutwala abaana ng'obba tajja kukubira abaana wange gwesebe ojja kukubira abaana wange.
ntegeera senga mbadde sitegeere mbadde sijja kugenda kuwasa kati kankubulire sigenda kuwerekera bireke ate njagala leero kino kimanye igwe sikyalina mwannyoko kale lekayo tiwali buzibu nange sikyali muganda wo No. Ani abagobye mama y'abasajja endagaano babire basajja batugoba nakugamba nti ese egenda kukukuba ekukanga kule waŋŋamba oti nze ne banga ajjukidde okwebikka ng'obudde bwakedde dda awoza bwensi egenda kungunjula egenda kukuba enansanga wa egenda kunsanga wa ye nga byaka alazeewa awoza mbu simanyi onnwanirira onnwanirirako okingaze kukulaba okwange gwe weekiise mu kkubo ly'emikisa gyange ebyowooza mbu ensi egenda kunkuba nze ndabanga agenda okukuba ggwe kuba yakutandiseeko dda ate kino kijjukire poza olisanga wange nze nanaaba olweza ne kayayaana ne binoga kati byowooza mbu simanyi ensi egenda kunkuba ensi yo ngikulekedde mwinagalooto waŋŋamba nti ejja kukuba nze nange neekulekera bwe yankuba yanziza wano mu kayumba ntubalekera ennyumba yammwe ennene goloofa mweyagale obeere wano mugendere mu nnyumba zammwe ennene ezibawo emirembe ndaba wenna kati ojjudde essanyu oli kuli bulala senga ennyumba nayo nene tusobola okugyamu kana kayumba akatini wagaana okumpuliriza esaakugamba obiŋŋamba byonna buli kimu nakikugamba obiŋŋamba byonna okkiza nakugamba obiŋŋamba wawuliriza tewawuliriza njagala abaana banno bonna bayigire ku ggwe bakimanye nti omwana yenna alina owuliriza omuntu omukulu kyaba amugambye eriiso y'omukulu awaddugala weewalaba nakulabula naye nkugamba kyogenda okukola si kituufu wagaana okumpuliriza n'okudaalira kati okumanya bagenda kuyigira ku ggwe nange nkuvuddemu senga oli omuwe bati senga bambi senga sonyiwa oti senga gwe musayi gwange senga gwe musayi gwange bali bonna bavuddeko ngatawuliriza kwe senga bali sigenda mvuddemu bawuliriza bambi ambi senga tovaamu kati ngenda wambi omanya nti ndi musayi gwe wakiwuliriza tewawuliriza kati oti senga sonyiwa senga oliwo omuwe bati kunsanda gwenina oli senga muwe bati kati senga nekerani balala sina mulala sina senga yasigaza gwe oboneredde kakati ningambwe mwayigire tulabira ebikadde byonna njagala benga oboneredde mutegedde nti olina okuwuliriza omuntu nkusonyi bye ebintu biro kale sirika nze kusonyi tuyingire mu nnyumba tugenda beera mu kayumba akafu senga ozadde ogwokubiri tokaabaayo sirika siri mukaaba ate nga ndapulira okyakaaba siri mukaaba nga namazzi gagavaawo siri mukaaba situka tugende mu nnyumba senga neyanziza kolekanga tebwe
Yita wano mpola mpola. Mpola mpola. naye fefeka abaana abali mu nsi ababonaabona oba waliyo n'abalala? Abaana ababonaabona mu nsi nga ffe bangi. Ate nze nga sibalaba, ndaba fefeka ababonaabona. Kizibu okubalaba. Kati tolaba ffe. Ennaku etuyonka butaaba. Naye teri amanyi nti tuli mu nsi tubonaabona. Kati laba, enjala etuluma nawe kimanyi nti wayinza okubaawo omuntu nga yakamala okulya emmere nemulemera nawo nagiwa mu dustbin. Ekiseera kijja tuuka dustbin ejjule emmere, atole ssente aziwa omuntu anagimutwalirayo ku kasasiro. Nga ffe tuli wano tetulina kakulya. Naye ensene erimu ebyewuunyisa. Ffe tunoonya school fees, ebitabo, peeni, mpozi n'ez'emmere. Naye ne watabaawo omuntu yenna n'avaayo n'agamba abaana bano kambayambe. Naye n'owulira abakazi abagagga n'abasajja abagagga ne bavaayo ne bagamba akatambi ka Jamila Naliya oba aka big size oba akakapaapaala nkaguze miliyoni 10 oba 5 n'okulikodinga ennyimba zo mu studio okumala omwaka mulamba. Nogamba mukama, lwaki abasajja abagagga baagala nnyo okuyamba abantu abali obulungi ne baleka ffe abali obubi? Abagagga nga baagala okubeera mu mawulire, nga baagala okwemulisa. Kati bayambe ffe abanaku binaagenda bitya mu mawulire? Kati pulezidenti yetandise okugaba ebikutiya bya ssente mu bitundu n'ebitundu ebyenjawulo. N'abantu ssekinnoomu nga Buchaman yamuwadde ssente, Catherine yamuwadde ssente, Bosa yamuwadde ssente empitirivu. Neffe tuli wano teri atuwa.
Aha, wamonzijukiza. Tugende wa president tumunyonyole ebizibu byaffe atuwa obuyambi. Owekitiibwa president musajja mulungi alina ekisa era mugabi, naye abakuumi be nga bakambwe tunabaitako batya okugenda omugamba ebizibu byaffe. Kyogamba tetulinayo bibiina birwanirira ddembe ly'abaana? Ebibiina tubiina bingi naye biyamba abo abalina emikisa gyabwe kati nga Fresh Kid ne Nabukeera n'abalala. Kati kyogamba ffe tetulina mikisa? Kirabika taata yatukuba ekisiraayo. Keefa abaana bange mwebale kusaba. Kitamwe tumukutte ali mu kkomera tumusibye. Akoze eki? Abadde abatulugunya koffe katubiyingizeemu gavumenti. Senga mukoze ensobi. Ebibi bibiri tebikola kirungi kimu. Kati twandikoze eki nga kitamwe abadde asusse okweyisanga ensolo. Ekisooka ye kitaffe. Oba abadde atutulugunya oba abadde tatutulugunya ye kitaffe, tetulina gye tugenda kujja kitaffe mulala. Kye tubadde tulina okukola, tubadde tulina otuula wamu ne tuteesanga family. Kati tugenda teesa tutya ng'ali mu kkomera nga ffe tuli wano. Saagala mwefule beerabidde kitamwe byabadde abatulugunya. Kati ffe tumusibye, tugenda kumusiba paka afune amagezi agamanya nti abaana teyazala bakutulugunya, alina balabirira bulabirizi. Kati ekyo kyemukoze kigenda mwongera bwongezi busuumu. Yerabira ensobi z'abadde akola akulembeze kino eky'omusiba. Mwe kye mugamba kitamwe byabadde atukola mwebadde bibasanyusa? Bibadde tebitusanyusa, naye Katonda atukubiriza osonyiwa abatukola obubi. Maama, sigaanye taata abadde atuyisa bubi, naye kyemukoze ekyokusiba taata tetukiwagira. Maama, wamutajja kitaffe mu kkomera tugenda kukukyawa obulamu bwaffe bwonna. Nze nkugambye. Oba mumukyawe. Senga mulaba ensobi gye mukoze naffe weetandisa otutabula. Talina bye tutabuddemu. Mapesa tafulumye okwo si kutabuka. Olaba abaana be basaze eddiro we bazze ku sayidi ya tata waabwe. Babyerabidde byabadde abatulugunya byonna bali ku sayidi ya kitaabwe. Nze kimpeddeko bakimmazeeko. Naye ate kyenjize kiri eki nti omusaayi gwo guba musaayi. Senga yasinza okwonoonera ddala maama waffe. Maama abadde tasobola kukwata taata n'amuteeka mu kkomera, naye senga yasinza oteeka empisa ensiiwuufu mu maama. Kati essaawa tulina okusala amagezi okulaba nti tujja taata waffe mu kkomera. Abantu banaawulira batya nti no maama n'abaana be beekobanye ne basiba taata waabwe mu kkomera? Kibi nnyo okusiba taata. Kijjawo ensobi taata gy'abadde akola ey'okututulugunya. Awo ne baga abaana basibye taata waabwe. Ffe ne tufuuka ababi ate ng'ensobi maama ne senga be bagikoze. Kati tugende tujjayo taata waffe mu kkomera. Tugenda kikola tutya? Simanyi, naye Katonda yanatuwa amagezi engeri y'okujja taata waffe mu kkomera. Nga tulindo Katonda otuwa amagezi ndowooza tujja tugenda ku poliisi. Abaana bange kirabika banyiize kyetukoze, kirabika tekibasiiza bulungi. Nze ngamba mulamu oba tupapye oba tusazeemu busungu. Naye mulamu abo baana bato, abo abaana tebannayawula kirungi na kibi. Ffe kye tukola tulwanirira bo future yaabwe. Mulamu kati olinga agamba nti abaana bategeera okutusinga. Mulamu tekikwatagana okunyiiza abaana bange, tekimpisa bulungi. Nze ngamba basooka enjogereko ko nabo. Nze sikirinaako buzibu,
kyemusalawo kyonna nze ndekawo ebyokukola byange nenzira ku nsonga zammwe nga nnwaniriramu naye muwe muwulira nga kyemusalawo kyekibawo emirembe nze ndi ku sayidi yammwe sisobola kulemesa kintu kyonna kubanga nnwanirira mmwe Musa nsaba onsonyiwe sente zo akakaaga nze nazironda. Gwe wazironda oba gwe wazibba? Zakugwako nenzironda naye okuva we nazironda ekintu kibadde kinnumiriza ku mutima nti ndi mubbi nakola bubi sente zo wali ozeetaaga kyokka nenzironda nesizikuwa nensirika kati mbadde nzize onsonyiwe nga bwe nagamba nti nina sente zensubira okufuna ebbanga etali awala bwe naba nfunye sente ezo nja kujja kwakakaagako nkakuwe ne mugana nange nsaba onsonyiwe nakola bubi nsonyiwa. Medi wanje ondaba nze ndi mwavu siina nnyo n'ekintu ky'okoze wansobya ozo neetondera ekintu ekyo walayi kinsanyusizza. Olaba ensi eno Uganda ejjudde agabbi oli akubba osobola n'omukwata n'ekintu kyo ng'akitwala n'omugamba wange ekintu kyange okitwalawa ng'ayagala nakukuba bukubi sinakindi asobola n'okutta negwe ekintu ky'okoze sakulaba ng'olonda sente zange n'osazeewo jjo neetondere. Medi walayi ekintu ky'okoze walayi kyabuzira era gwe muzira wange ku kyalo kino kijonjo walayi nkwewunyizza kintu ekyo ky'okoze kyamaanyi sikisobola nakisobola nze kikola. Medi era nze sente nzikusonyiye nze nja kuwala sente zange ngende wadde olwini nzimusasule neyanzizza. Tiwebaza ekyo kimbadde nyina okukola olaba ekyo ekintu ky'okoze nze sobola nakikola nze alina n'okwebaza. Medi ky'okoze kirungi nnyo weebale gwe muzira waffe ku kyalo kijonjo. Medi nkwewuunyiza nnyo ky'okoze tekikolebwa muntu mutiitiizi. Katonda weebale kunzija mukomera sikomyewo maka gange baana bange kati nkitegedde mwe baana bange abaddala omusayi gwange ne munzija mukomera mbadde mukomera ng'abantu abeeyita mikwano gyange nga beesomba
bava ku kijonjo nga bagenda ku polisi okunnumiriza okuwa obujulizi mbu ndi mubi nnyo sisaana kubeera mu bantu nyina kubeera mukomera siina mugaso ndi nga balumiriza polisi enyweze. Baana bange ne mujja ku polisi ne mukaaba ne mwekalakaasa nga mugamba nti taata mwagala taata wammwe era polisi nesinzira okwo nenta munkomezaawo waka. Mwebale naakakitegera nti mwebange kyemukoze kirungi kinyambye era ntegedde nti buli omu alina okubeera n'abantu be. Mwe bantu bange kati kyensaba njagala basuubiza ngenda beera taata omulungi ngenda balabirira sigenda kuddamu kukola kintu kyonna kibayisa bubi kibatulugunya ngenda balabira mu buli kimu nga kitammwe naye ng'ekyo sinakikola nsaba baana bange munsonyiwe nsaba Mapeesa nsonyiwa taata wangi nze nakusonyiwa dda nga tonnalowooza nakujja twetondera nze nenkusonyiwa. Wansonyiwa dda mwana wange weebale bambi Keefa byonna byenkoze nsaba mu binsonyiwe byonna byembayisizaamu mu binsonyiwe baana bange. Taata wanje siraba nsonga lwaki ngana okusonyiwa nanze nkusonyiwa. Onsonyiye? Weebale nnyo mama Keefa amazima mbadde nafuuka ekizibu mu bulamu bwammwe mbadde kizibu kinene nnyo mu bulamu bwammwe naye nkusuubiza ngenda okubeera omwami omulungi ngenda okubeera taata omulungi byonna bye nakukola sigenda biddamu nsaba nsonyiwa ngenda balabirira nga taata ngenda balabirira ng'omuntu w'obuvunanyizibwa naye kyensaba kunsonyiwa byakatonda wangi mama w'abaana. Nze ndaba okwetonda obwetonzi tekimala. Otulabiza ennaku nnyingi naye okuva eri wetonde bwetonzi nti zaakunsonyiwa ndaba tekimala. Mama Keefa bambi nsaasira. Maama omuntu wasaba ekisonyiwa kiba kibi ate ogamba musonyi kuba ensonyi ayinza ozifuula obusungu ate ne kiba kibi gye tuli. Ekimwana kyeyogedde kituufu mama Keefa nkubuulira amazima sigenda kuddamu kukola nsobi ze mbadde nkola. Nsaba onsonyiwa munange saasira kwatibwa ekisa wulira muli ekisa mugwe funa ekifo mu mutima gwo onsaasire. Kati mama Keefa bw'otansaasira nagenda okunsaasira ddala ani ng'abantu bonna ku kijonjo bandazze omutima bannabidde mu maaso kati mwe abantu abasatu mwe bange mwe bensigaza bambi sonyiwa. Kale wankole Keefa kyagambye kusonyiwe naye olekedde ekigezo kinene ekyokutukolera ebirungi otunaazeeko ekko ly'okubonaabona ly'obadde otusiiga nga buli lunaku. Kituufu ndi ku kigezo naye nga tuli ffenna bana nga munkwatiddeko njasobola okiyita era nyina ebbanja ddene ery'okusasula nsaba munyambeko tukwataganire wamu ndisasule. Banja ki? Banja weriri nja kuba mbanyonnyola ekirungi nti onsonyi endowooza komunsonyi endowooza nja kusobola okusasula. Webale nnyo bambi esuubira ku kimu kijja kusoboka. Mama Keefa bambi webale omutima ogwo omulungi webale kunsonyiwa. Nsonyiye naye maama badde kiwaji bannange sigenda biddamu ebyo njize munaze omutima gwe nina okoppa naye nina okufuna omutima ng'ogwa mu kweyisa obulungi mbadde neeyisa ng'ensolo baana bange. Keefa Keefa webale kunsonyiwa mbadde neeyisa nga salambwa omusota gwe nnyini webale kunsonyiwa. Kale Mapeesa webale kunsonyiwa bannange mwana wange kati gwe musika wange ondaze omutima nti ate gwe omutima gwo gwa njawulo nnyo ngenda kwesibako mwana wange nange nkyuke mbere mulungi mbadde mpologoma nga ntaagula
n'ebyo nange mbimaze sigenda kuddamu bayisa bubi mwebale nyo mwebalire ddala. Mama Kefa, ebbanja linva bagamba nti ninaamwe inakunyambako okujja okusasula lyeribaleese wano. Mukisa twafuna obutakkaanya ne twevuma bingi ne tweyogerera bingi naye nga ebbanga eri lyonna nga simanyi nti nze mukyamu. Bulijjo ye yali omutuufu naye nga simanyi. So mbaleese mubeerewo, nsabe ekisonyo eri omukyalo oyo. Mukisa, ebbanga lyonna lye tubadde naawe nga twevuma nze mbadde omusobya, nze mbadde omukyamu, gwe bulijjo gwabadde omutuufu. Ekyo nkitegedde oluvannyuma lw'abaana bano ne mukyala wange oyo kunzijja mukomera, ninkitegeera nti bulijjo mwe bantu bange. Gwe mwanyinaze omu bw'ati ku nsi gwe nina, sirina mulala gwe nsobola kufuna mulala. So nzize kwetonda, byonna bye nakuvuma bye nakwogerera binsonyiwe. Tuddewo ye nze bya Katonda, nzize kwetonda, nsonyiwa, tuddewo nga bwe twali abooluganda. Bya Katonda bye weetonda obijja ku ntobo ya mutima gwo, biva ku kitundu ekyesigika ku mutima gwange weebitudde, biva mu nze nga mbyekakasa. nze siraba nsonga lwaki onneetondera. Abantu boolina okwetondera be bano kubanga be nali nwanirira famire yo. Nze ne bootanneetondera wabula weetondere eno famire yo. Mama Kefa, Mukisa mubuulire ekiriwo. Mulambo yatwetondedde dda Oyo bya Katonda yatwetondedde ne mumusonyiwa netumusonyiwa n'abaana bano omuba mwamusonyiye nze ani atamusonyiwa. Era nsaba naawe musonyiwe. Anze sikulinaako buzibu. Famire yo weba yakusonyiye nze ani atakusonyiwa. Nawe onsonyiwe. Ndeyanziza Mukisa. Kakati mu mirembe akabonero kalaga nti tuddinganye nga booluganda. Tuli bwawamu. Family ebadde yekutulakutulamu kati ezemu neyegatta, saba tukola akabonero k'okwegatta tubeere nga tuli omuntu omukati. Tata mwe mwamusonyiye? Bannange bali kunsonyiwa. Webale nnyo. Mama Kefa, ate gwe oli makula. Webale kulaga mutima. Kutanyiga. Nakunyambe okuyiga bannange baana bange mujje. Tuli family mukati.